Kyagulanyi wafona asobola okutereza eggwanga. Kyagulanyi nakyo tasobola kutereza eggwanga asobola. Kuba Kyagulanyi alina pressure nti bw'okwata n'ow'entebe Kyagulanyi n'agitulamu bw'ati alina okusomeza Pulezidenti Museveni. Ngabo yaterezaawa. Wali omuwadde mukisa gwa kufugawa. Kyetwagala owulirako. Ati nkubuuza kati gwamumanyi wamuwa. Njagala kubuuza waliwo agamba tujjewo ono tusseewo ono. Oli n'abuuza nti nze ndi wano nze musaazi John Mere Namasuba. Kyagulanyi yagenda twamupimira ku ki? Kakati ebirungi bya Kyagulanyi ebisooka mwana muto. Ekyo kimu. Akulidde mu ghetto. Amanyi embeera gy'oyitamu. Nti ekikomando Kyagulanyi amanyi nti omuntu ava ku street n'agaana ya chapati ya sinji bitano n'asoba enjala. Ne Museveni alina ebifaananyi by'obusiisira. President Museveni ate alina obufaananyi bw'obusiisira. Kakati ovolaba. Ng'alunda ente. Ati kakati Kyagulanyi bw'aba ng'agenda kutereezebwa ati tumuwa kusuka myaka 10. Tulina okuza kibayita term limits. Bw'agaana ng'ono bwe yagaana. Lwaki? Si munnamagye. Tekizibu ky'eggwanga oba ekizibu kya Africa President Museveni talina amagezi mangi ag'ebyobufuzi. Kyagulanyi tatoka President Museveni magezi ga politics. Kyagulanyi mwagala afuge he is a legal civilian. Kyagulanyi evasion ya Noludini. Kyagulanyi wa boda. Kyagulanyi wa taxi. Nti yajja kujja ng'alina ekirolo ky'okubeera nga Mandela. Nti katereze Uganda emyaka 10 oba 5 ngende balekere ensi yaabwe. Naye ono yajjira ku mmundu. Ono yagenda mu nsiko n'akwata balwanyi banne ne bakola ddiiru kati bali mu kugabana nsi baagabananga banne. Nekyagulanyi bannansi we mumuwegatako ne mumuleeta mu bufuzi nga mwe bamwereetedde mwe baba bakamaabwe public be babosi ba Bobi Wine ate Museveni ye bosi wa ba Mugabe abo tebaali bannamagye baalemera mu bukulembeze. Mugabe kyabalemeza mu bukulembeze. Kyagulanyi yalemera mu bukulembeze. Bya koloniyo lulu. Abasajja baanulula ensi okuva mu bazungu ne bakopa enfuga y'abazungu. Naye Kyagulanyi kyagenda kuba muzibu. Titalina magezi. Uganda yeetaga muntu wa magezi mangi nnyo ga byabufuzi. Uganda yeetaga omuntu nga Kyagulanyi alinamu amaanyi g'abantu. Ekizibu ky'eggwanga Uganda nti President Museveni abafuga alina amagezi ag'ekiyaye mangi nnyo mu politics. That's why President Museveni bw'omuyita mu politics tomusobola. President Museveni bw'omuyita mu bivulo omusobola. Bw'omuyita mu ndongo omusobola. Naye bw'ogamba nti ogenda kuzanya politics tomusobola. Ensonga lwaki President Museveni ate Kyagulanyi tamanyi gye yava Kyagulanyi amukuba mu ngeri gy'atategeera. Tasobola kumubala. Kyagulanyi smart enough nti amanyi politics mungi nnyo. Singa Kyagulanyi amanyi politics mungi nnyo singa yasaana odda. Ekiyamba Kyagulanyi nti people power oba nuupu ye gwe Munnayuganda. Gwe Munnayuganda mugatta ebirowoozo n'afuna idea zammwe najja nazipresentinga. Kyagulanyi mutwale ng'eddoboozi lya bannansi bano aba boda. Kyagulanyi mutwale ng'owa boda. Talina bwongo bungi bwa bagamba okufuga eggwanga kizibu nnyo. Oyo gw'ogamba n'akisobola tolinaamu kutya. Ng'ate kutya ate gwe njagala kubanga agenda lifugana bannansi. Bagenda muwamba. Tebasobola kumuwamba. Nti Kyagulanyi baba yakufuuka president agenda sooka afuula amagye ag'abannansi. Gana amagye ga President Museveni si ga bannansi. Polisi ya President Museveni si ya bannansi. Government institutions zonna ezirina okubeera nani partisan zikolera ziservinga interests za President Museveni teziservinga interests za bannayuganda. Kati Kyagulanyi bwajja mu ntebe naye abaliwo bagamba musosoze agenda gafuula Buganda yokka. Kati yasosolani. Ngamba nti abaliko toboyogera bintu bya kisirusiru. Bakigamba tebakigamba. Musosoze yasosolani. Ngamba bakigamba. Intimidation ya President Museveni. Kyagulanyi ng'omukazi gwalina mu Nyankole. Kituufu. Ya mu Nyankole. Alina bazeduliga balugwala. Alina Abasoga. Alina bawaiso abasoga. Abamusosoze waabwe. Tombuuza nga kwesoni za busirusiru n'oludda. Bakyogera. Abakyogera be basosoze. Kati omuntu bagamba nti n'oludda oli musosoze gwoba omusosoze. Kyagulanyi okubanga atambudde eggwanga lyonna ng'abalugwala bamwagala. Abasoga bamwagala. Musosoze waabwe. Bamuteekako that tribalism segment. Nti batidde nnyo. Lwaki batidde nnyo? Balowooza Kyagulanyi agenda kujja wamba ebyobugagga byabwe. Lwaki ffenna esibiri tuli mu Kyagulanyi? Nti Kyagulanyi yebbajje bino byenjogera nti Kyagulanyi byayogera. Nti omuntu atalina magezi mangi nnyo mu byabufuzi. Ajja kujja abuuze nti ab'ebusoga mwagala ani? Twagala Wayiso amufumbira. Yadde okikiikira babo ba minisita bumuwe. Niya President Museveni takyalimu byogenda mu ground. Dr. Samson Kiseka ng'akyali mulamu yatekangawo ennaku nti olwokuna ndaba balugwala. Olwokuna ndaba bagishu najja nawuliza ebizibu by'abagishu. Najja nawuliza ebizibu by'abalamu. Ne President ali mu ntebe bategeera mutegere bamukweka eggwanga. Takyali President wa Uganda. Waba President wa kakundi akabbi akanyigiriza bannayuganda. Bamafia bowulira bwe bagamba. Ti bamafia abo bo bafuna nnyo mu ggwanga.
bakweka Museveni ebizibu by'eggwanga bamukweka abantu b'eggwanga mweno nga munyigirizibwa katata ka president nga ne wabanga azze wano e Kaleero asobola otuula mu kawooteri ka Mama Loda n'amanya obuzibu Mama Loda bw'ayitamu ekimaka n'agenda ekimaka n'amanya obuzibu ab'amagye saawa zino ab'amagye babanja emisaala abasirikale bali bubi bakusanga ne bagamba bajje twogerereko ne gwe totola nti kyabulabe nnyo ow'amagye otekamu bajje essuubi gwe nti kyabulabe nnyo ow'amagye nga nti bajje ogenda onjogerereko banyomba mpa omusaala wasobola okwogera kati mwemanjogera zinatondebwawa zinawayo mu mwoyo gwange nengamba kanjogere bandi batyo okwogera tutaase eggwanga olina kwewaayo bwebi bino ebintu byokujjawo netubiretogera bitugula mwoyo n'ow'amagye ennyini banyigirizibwa tali muntu ali mu gavumenti ya Mwami Museveni atanyigirizibwa era newunyanya abantu abakuba essimu ne bawaana gavumenti ya Mwami Museveni ne bagaa nti gavumenti nnungi kitegeeza bebamuzibe betotaga okubuulira nti munnange tubadde e Kalungu abantu banaku tubadde e Kalungu abaana bali waka tubadde e Kalungu teri malwaliro tubadde e Kalungu obuchafu bugenda bamalawo byonna obyogedde Bajjo oshagala bulungi nkugamba byonna nga bw'obyogera bwe mbiraba kindaga nti nuupu ogamba gye tulinamu essuubi akalulu ogambye byonna byebufuzi President Museveni ali too smart okusinga abantu abalala bonna nuupu eneegenda mu kalulu 226 okusinziira nga ggwe bw'obiraba Professor Bajjo Professor w'ebyobufuzi bannayuganda saagala kubalimbalimba ndi musajja mukulu mpeza emyaka 33 ngenda kubuulira amaziba g'otayagala kuwulira katuka paati ze kulagidde kasalemu bannayuganda bwe mugaana okweteekateeka omuntu atagenda mu kalulu aba alina pulaani B saagala tubuzeebuze bantu nze ndi musajja mulokole nsabira ggwanga nti munnayuganda laba bajja ku Baba TV nuupu egendagenda mu kalulu singa temwerwanako nti bwemugamba tetugenda genda mu kalulu nga saawa zino temulina pulaani B nuupu tegenda genda mu kalulu singa mulina kibayita pulaani B pulaani B kigyentegeeza tikyagulanyi aze ku street mumwegaseko mugenze Entebbe kyagulanyi agenze ku State House Entebbe Lukwago agenze ku Parliament alidinze Ssemujju agenze ku judiciary singa mukola kibayita collaboration nga temwawudde mu bibiina bya bufuzi ng'omulama gwa nuupu omulama gwa DP omulama gwa FDC kujjako President Museveni samutimes lwaki bano abasajja bagenda mu kalulu kuzimba busungu buno bwe mbagamba Kyagulanyi kimanya akalulu tekajjako Museveni era nakimanya tayagala kubeera ku ballot paper naye eba only option okuzimba obusungu bwa bannayuganda nti bannayuganda nga mwe abantu muli beebafu mwetaaga kusooka kunyiiga timubadde bagumiikiriza okumala emyaka 4 naye temunnafuna kye bayita emmanduso nti Kyagulanyi obanga agamba nti genda mu kalulu agenda kunoonya mmanduso bw'agamba nti segenda mu kalulu abantu bayinza kumulonda ekiri overwhelming obululu ne bulemerawo ne bamulangirira Kyagulanyi n'afuna 99% President Museveni n'akakwatamu kwegenda kwe bwe balonda Museveni 99% Kyagulanyi n'akakwatamu kwe kugenda kwe bwe balonda Dr. Besigye ba 99% Besigye n'akakwatamu kwe kukola ki nti okugenda mu kalulu kano kibayamba kuzuukuka n'okwegera eryani n'okubongera obusungu nti omusajja atubidde okumala emyaka 4 akana ka 2 tajja kabba tali muntu ayagala kugenda mu kalulu ka Museveni kubanga Museveni yakakuba Museveni yalonda byabakama Museveni enganyinyi wa media Museveni ze ssente naye mwesanga mugenze kalulu olw'obunafu omwe bannayuganda nti abasinga mukyali divided nti mwokubeera divided the only option ebeerawo kugenda mu kalulu mukole kibayita emmanduso nti musobola okugamba nti katusazeewo tugenda kunyiiga ffenna bannayuganda nga tweyawuddemu mu mawanga tetweyawuddemu mu bibiina byabufuzi katuwe Kyagulanyi 100%. Yo nuupu eyagala okwegatta kw'ebibiina beegatta da Dr. Besigye ne Kyagulanyi bali omuntu omu era ekisudde FDC Lukwago ne Besigye ne Bobi Wine bali omuntu omu ne Ssemujju kyovula nga beeyawudde ku bannandala baguza Museveni FDC ekyokwegatta kyaba opposition kyo kyaggwa dda Lukwago ye Bobi Wine nti Lukwago tumukulembedde ye road mayor w'ekibuga Kampala tutte Kyagulanyi kuba president tutte Waiswa mufumbiro bwe Kawempe ompulya bulungi ffenna tukumya akalulu ka Waiswa
tukumya akalulu ka Kyagulanyi ffenna tukumya akalulu ka Lukwago kubanga of course Museveni abalina okakwatamu ekyo kisuubira okubaawo kigenda kubaawo kubanga bakikola nti bateeke Lukwago wano bakikola dda nupu ereme kuleeta muntu tegenda kuleeta muntu nze nkigamba babanaasa kuba balina option ebbiri bali mu kuzimba structure okulanga tebagenda mu kalulu ne structures bannayuganda banagaana okuzuuka kuba Kyagulanyi yali yekalakasiza abantu bamukuba selfini bamutunuulira nebamugaa kola bintu byo kubanga bannayuganda bennyini bamenya batya beetaga kubera spoon feeded nakigamba dda baagala obaleetere kyenjo gye baliise buliisa Kyagulanyi yatambula n'agenda ku City Square nga bamukuba selfini Bobi Wine uli kakati yakola eki bw'atagenda mu kalulu mujagamba akolera Museveni yamulekedde akalulu n'awangula kuba Museveni anyigiriza nnyo Bobi Wine aleme genda mu kalulu ateko abantu ban'oludiini agambe tuwangulire 99%. Kakati buvunaanyizibwa bannayuganda okuyamba Kyagulanyi obutagenda mu kalulu ne bakyali batiitiizi bali mu bwana bwange otegera bulungi kati Kyagulanyi alina okugenda mu kalulu okwongera okubazuukusa okubongera obusungu oba abantu tebeesiga bwesizi Kyagulanyi ate tebamwesiga badde bamuwa akalulu nga tebamwesiga ate ogaye nayimina bagamunnegateko ne bamutunuulira bakyataga baita sensitize kyekino kyendi mu kukola tuli mu kye baita sensitization kati tubagamba eggwanga lyammwe bajesi agenda okugjako Museveni gwe munnayuganda yago ogenda okugjako Museveni obuvunaanyizibwa okugjako Museveni si bwa Kyagulanyi bubo essuubi lya Kyagulanyi liri mu ggwe nawe ate liri mu ggwe twetaaga ki tubeere wano common goal twagala kibayita nkyukakyuka mujja genda mu kalulu singa munaaba mukyali bawomba tuutu nga kati mujja genda mu kalulu singa munaaba mutabula kibayita divide and rule kubanga Museveni abamanyi asobola okugula n'oludiini nga buloga w'NUP najja n'akuba Lewis Lubongoya asobola okugula n'oludiini nga buloga w'NUP najja n'ateeka ku Chairman Nyanzi Chemical tulwakuba Nyanzi bwe lwakuba Lewis Lubongoya oba Mpuuga oba Waiswa baba nafuya kibayita struggle Museveni waawe abafugidde kati lwakuba Lewis ne bagamba nti Lewis yabadde mu State House ekiro kitiisa munnayuganda oli okujja okugenda okulaba kulwanya obuyinza bwo bwekwekalakasa mu ddembe nti President Museveni yamanyi nti opposition agiteekamu ki ssente so this time engeri opposition ekuze Kyagulanyi akuze mu byobufuzi nti this time ezo zonna lopukolo yazitegedde kyova takyayagala agenda aziziba twakusanga ovuma Mpuuga ng'ayomba that's why babuloga babaddeko online Museveni abadde akozesa nnyo babuloga social media bloggers okuteekawo kibayita propaganda yakuumidde President Museveni mu ntebe mbuuzaga amukuumiddemu atya tikumulembe gwogenda mu lusika eruweero President Museveni babbanga muwogo ne bawayiriza gavumenti y'obote nti yebbye muwogo nti omuntu bweyagala struggle ogerete ku TV noga Lewis Lubongoya yambega munyarwanda kiyamba kikale kikolera Museveni ati balaba sekretary general w'ekibiina bannayuganda bamuluuzigemu trust bagambe kasitana yaalya nafukato buli lwe bajja ne bakuba Lewis Chemical ng'oli mukulembeze n'omuleka n'otomuyamba ne bakuba Chairman Nyanzi oba ne bakuba Waiswa Mafumbiro muntu ky'omulala awo oba ne bakuba Bajjo Chemical ne bagamba nti Bajjo Mbega kiba kinago kinafuya okulowerekera ogenda ku revolution nti President Museveni ke kakodeko kakaabafugiddemu nti lwe muba mutuuka okuleeta enkyukakyuka akwata obumbi n'obumbi n'abuyiwa mu propaganda ng'akozesa Bajjo eyefula nti wa struggle era munnayuganda njagala mubeera Ereese Jjajja this time buli muntu anaasiga obukyayi mu booluganda ne Bayibuli ekiganda buli muntu ananyalaga nti Lewis akolera Museveni nga tebumukutte na kubanga omuntu akolera Museveni body language eraga waliwo ebigambo bye tosobola kwogera ng'okolera Museveni bw'oba okolera Museveni tosobola kujja ku TV n'oyogera Bajjo byayogera tosobola body language muli mutima oba ne fear ne population yekulaba weekomako gwe si buvunaanyizibwa Bajjo kugamba nti n'oludiini okolera Museveni nga ng'oli mu struggle nida struggle nekweyambulira bangi mubalabyeko ebikolwa byange bibalaga nti bakolera ani ne beewandula bokka buli muntu akolera Museveni yeewandula yekka towetaga nakusooka kuvuma nti bannayuganda mwegendeze babbuloga sooka osirike mwegendeze babbuloga bamalira amaanyi ku balwanyi bannaabwe ng'afiira kubanga njagala bayigiriza ku struggle ne Museveni tumwetaaga mu struggle ne Muhoozi tumwetaaga mu struggle sakibanga kituyamba okuyingira State House omuntu ng'oli ku focus ku ntebe ya ggwanga totunuulira buntu butono nti n'oludiini wabbye wali ennyama tunuulira ntebe yaki bannayuganda obwongo bonna mu buteeke Kyagulanyi ayingidde atya State House ogenda n'osanga oli agamba Mpuuga ali bw'ati n'amufiirako Mpuuga ne baba akolera Museveni Nsereka ali bw'ati n'amufiirako ne baba akolera Museveni nga nsobola omuyuzinga nenyingira State House tosobola kwewala Bambega Museveni kyabasinga bamugamba Kagame amubega n'amugamba Kagame wabambega ati ngenda muwa ate ebyamabimbeera ku mutima mumuleke abege omuntu alina ekibwakola bw'ogamba nti Mpuuga akolera Museveni tomuwa byamabi gwe using Mpuuga otuuke muki
muleka akole byomusubiramu Museveni wafugidde opposition nandala mafaabi tolina kwatagana Ssemujjunganda nti amuli yatira bali kwagonga omulabewo labanga Besigye akulwana